Tatula Sabbiiti ewedde abantu abatannategeerekeka baabuzaawo omutuuze w'e Nateete Central wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala atwongere Ddagalaasi nga bamujja ku mulimu kwe yali akolera. Olwaleero mukyala we Asha Nassali ng'ali wamu n'abatuuze balumbye ofiisi ya ssentebe w'ekyalo kino wakati mu kulukusa amaziga n'ennyiika ey'amaanyi nga yagala abakulembeze b'ekyalo bamuyambeko okumunoonyezaako bba. Ono agamba nti atambudde buli wamu n'etayambiddwa nga kati tamanyi bba gye yatwalibwa. Asha Nassali ng'ali wamu ne mulamu we bategeezezza nti atwongere tabadde na buzibu bwonna na muntu era beewuunya abamuwamba nga kati baagala ateebwe mu mbeera yonna gy'alimu oba si kyo bw'aba alina omusango gwe yazza atwalibwe mu kkooti avunaanibwe. Ennaku zigenda mu 6 simanyi Buganda tujja oba yalaze. Abakulembeze b'ekitundu kino nabo batutegeezezza nti nabo tebafunanga kumanyisibwa ku kuwambibwa kwa mutuuze Munnabwe. Bafunako wadde n'akamu abajjako okulipootinga so nga ate mu nkola ey'okukwata abantu mu nkola entuufu waliwo omusibe gwe bakwata mu mazima amatuufu nga ne erosi tetusoose kumala kumanya nga bakutte emundu ennene ne bajja ne batwala omuntu ali innocent alina kyamanyi yadde okujja okweripotinga mu erosi nti bannaye tuvudde wano tututte omuntu bwate kale fayini basooke bamukwate bajje beeripotinge. Bano okubadde n'omulwanirizi w'eddembe mu Lubaga Habibu Bwembo bavumiridde ebitongole by'okwerinda okukozesa emmotoka za bulijjo okukwatanga abantu mu ngeri emenya amateeka. So obuvunaanyizibwa bwa buli Munnayuganda okuvaayo okuvumirira ekitulugunya abantu, ekiwamba abantu, ekibuzaawo abantu, kubanga ebigendwa by'okubuzaawo abantu tetubimanyi. Baba bamukwatanga alina omusango gwa muvunaana batubuulira omusango gw'alina ne mukyala n'omwana we bamulage Ddagalaasi waali. Ekitali ekyo tetugenda kusirika oba leero oba nkya twagala Ddagalaasi ate nga mulamu. Wabula bwe twogeddeko n'omwongezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango atutegeeza nti omutuuze atwongere Ddagalaasi ayogerwako eyawambibwa ali mu mikono gyabwe. Kati ali mu mikono emituufu si ati bamuwambye si ati bakoze ki naye okunoonyereza kyagenda maaso singa anaawoozaako n'ajjayo obukakafu atalina akakwate ku musango bajjamu agende. Onyanga agamba nti ono yasangibwa n'ebintu ebyali byabbibwa ku muntu eyatemulwa mu kitundu ekimu. Naye lwaki mwami Ddagalaasi atongere bamukute kigambibwa nti ebintu ebisinga by'omugenzi basanze ne mwami Ddagalaasi. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze.